Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Tetulinayo candidate wa independent yenna okuleka eyo gye bajje bakandidate baffe era bakandidate baffe ne bakwatagana nabo abakyalina ensa naye njagala okuyimirira wano bagamba basebe ne essina saba nakalulu pa ambulera sooka otuule ensaba akalulu omwana abadde atya abanna Mukono sauti bannange nga sinayogera byabalala yenze Kyagulanyi Ssentamu Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 4 5 3 ne noti 7 26 41 5 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Kitalo nnyo nnyini ddala owa atiddwa mu ntiisa ono nno bambi byewuunyisa abadde muwagizi lukulwe laba agasajja bwe gamuse kijambi yakirumbye ba NUP ku luno labayo nno bano abasimatuse bato obulumbaganyi babukoleddwako poliisi ate n'ebibadde e Mukono Kyagulanyi ayuguumiza ayongedde okulaga amaanyi Magoola bamwanjudde Kyagulanyi n'amwendoosinga n'amugamba nti munywanyi ye gwatukwatiddeyo omumuli era essuubi lyaffe liri mu ggwe kaakano kaakati natulaba era atugoberera ku BTN Media njagala onzikirize nkuwe ebintu bino byonna nga bwe mbikuleetedde ye Walukaga yeevuma byabakama ategeezezza nti byabakama alifalumba eki omuntu amuwone baana ba taata tosagasagana toseguka tojjaawo katebe wootudde wabula kkiriza ate nkuwe byenkuleetedde n'obuwombeefu obw'ekika ekyawaggulu nkusaba vidiyo eno sooka ogimpere like bw'ogiwa like ejja kudduka etuuke ku buli ssekinnoomu asobole okuba ng'agifuna maliraadi asanna oba butereevu nnyo nnyini ddala awo wennyini nzikiriza nsooke nkuwe ku katambi kano ate tweyongereyo nzeddeni akuweereza ku mukutu guno ogwa Beyond the newsroom wuliriza ninda lumuntu ababi abakama balifa ddi ne banne of course simwagaliza kirungi na kimu era byabakama naafa nze sinywa mwenge newala ginywa kaseese oba oyagala kufa nti era ajja kumala afe ffenna tujja kufa nene byabakama ajja kumala afe lwaki kyomwagaliza no teriyo muntu mukulu bwatu yasoma n'amateeka ebitongole noweebula ebitongole National Council for Education giweebudde UNEB giweebudde kubanga oba okikoze lwa impunity oba okikoze lwa compromise nze I don't know oba ofuna bulungi so eriyo omuntu gw'owulira ng'ogamba nti kibi nnyo nnyo n'okwagaliza omuntu okufa era kibi nnyo nnyo naye nkugamba ebigambo bino nti byabakama lwalifa ne bwe ndiba nga musoose okufa muliraba omuzimu gwaye nga gujja guzina obuulidde oli muzimu nkubuulidde nafunye decision eri political eri biased eri tribalistic eri illegal so simanyi tribal kijewa mulimu byamawanga of course Rwashande teyayiseewo bamujeeyo ate ye yasoma ebyamagye mbonga ate n'amagye tegannabaawo n'asoma naite kati nga banoga nakolanga ku BBS ng'ate BBS tennatandika gwe wakolerawo wati wakolayo nawulirako nali muzannyo gw'abamooti abo nga bazanya amooti ne bamugamba wasomera wa oba yagamba nti Namiryango ne bamugamba nga lyabawala ko ye emmanju waalyo Mathias Mulumba Walukaga agamba ye tamanyi lumba ekirulita byabakama era agamba akasajja
teriyo kirungi na kimu kyakaagaliza yadde bwe kiti. Baana ba maama mmwe ki kye mulowooza? Okusalawo okuwawaluka n'endowooza ye ntuufu. Kati nno ekyo nkizza gye muli mmwe muyinza okunnyinnyonnyola oba kituufu oba si kituufu. Wabula engeri akadde gye katambudde munzikirize ngenda bbawa full packed, teri kwogera nnyo. Kansooke nkuwe kitalo nnyo nnyini ddala ku bigudde emawugola ew'omubaka Namugga owa NUP atiddwa mu bukambwe. Laba vidiyo eno. Ekibi kireeta ekirungi Kasagga kattibwe abantu bamanye nti mujja okukomplaininga ku buntu ensi obuli emuwogola bino bimulaba wano bitandika butandisi era abantu tugenze tubaga nti bagambulekera okutusatisa bannamu okutusatisa abantu musango so abalina zidrone ezitambula nga namba plate nziganye nga namba plate basaddeko obulungi zirimu basibiriyani naye nga bakwata abantu ba bulijjo. Omuntu sibiriyani nakwata omuntu wa bulijjo. So bino esemba bule si bitya tusaaliddwa nnyo munafu okuba nti afudde naye osanga Katonda tunasinzirako ono okufuna obwenkanya abalala. Ndabyeko ku vidiyo nnyingi Honorable Namugga Goleti zaakoze. Omuvubuka ono Kasagga atiddwa mu ntiisa ey'ekika ekya waggulu ennyo nnyini ddala. Ebikolwa nga bino tubivumirira ne sekuvumirira yenna. Wabula kya nnaku eri abakulembeze be tulina n'abo abali mu buyinza abalowooza nti awo we bali munnange bo we balina okuba era ensi eno baagigula bagiinako kopi. Omwana wa munno omuto bw'ati kwegya emyaka n'osalawo gw'omuzise omusaanyeewo, wallahi ensi eno batogenda gikungula oba togenda gikungula era naawe olunaku lugenda kukya eyo basime. Ntera nnyo bagamba nti bino ebikolwa bye mukola musimira baana bammwe misingi ki? Gwe ng'omukono gwo guliko omusaayi gw'omuntu olowooza emisingi ki gw'oba osimye? Kankwongere vidiyo. Poliisi bye baatadde Kasagga nga mulamu naye polisi yamutadde nga Kasagga emuwadde gye bayita state bond yabadde talina bamweyimirira bwe baŋŋambye ne bamuta naye bamutadde nga mulamu. Ate babanga bamutadde nga mulamu kati ate nga mufu kitegeeza tulina okumanya ekyakoze eki ekyamusse. Ekisooka mbeebaza okuba nga mwakedde ne mukuumako omutuuze munnammwe kana akabonero kabumu mwekubireko mu ngalo. Kati ekirungi era twebaza ne poliisi yaffe nti esobodde okubeerawo abalamu banoonya ne batakola ki. Tubadde n'emirambo mingi ne musiba olunaku lulamba nga poliisi tekola ki terabika. Ate ku poliisi ezibadde zikola ebikolobero poliisi y'emita tebadde tennaba kwenyigira mu bikolobero kumwe naagiinako akemulugunya awanika omukono tewali. Kati webanga tetugiinaako buzibu poliisi bano abazadde baffe bavudde Kyazanga omwana gye bagenda omutwala naye badde baga nti ate onalebo tetulina bulungi buyambi. Kati nze ngenda bakwatirako nammwe abatuuze basobole okugenda Kasagga bamukebere tumanye ekyakoze eki ekyamusse. Era poliisi tegenda yokka bafamire egenda kubeerako naye n'omukulu ono agenda kubeerako. Manyi baba bakebera postmortem report tebagiwa poliisi yokka. Twagala bagambe nti bali poliisi etutegeeredde kugenda kubeerako abafamire tumanye ekyassaani tumanye ekyasse Kasagga. Ne bw'otunuulira crime scene ne wa we bamutadde. Anyway kati kino kibaamu ebintu bibiri. Oli omuteega ne bamuttira ewantu oba okumuttira ewantu ne bamusuula awo. Oba oli awo oli okuba nga badde n'ekirwadde kye ne kimukuba n'afiira awo. Naye ekyamazima amatuufu baana bange eyo ye Uganda ofa olaba. Kati waliwo abaana kinnumye ennyo bannankyukakyuka bano bakubiddwa kati abamu babakubye ezitiya gas canister ne zibakuba amagulu abamu gakutuse nako. Ebyo bye bikolwa ebikolebwa ku bannansi naye nga bibakolebwako lwa nsonga ki? Olw'okuba nga tebakkiriziganya n'abantu abamu
bo bye baagala. What a shame. Mazima ddala kuno kuba kuswala kwa nabaki eri abantu naddala ab'ebyokwerinda. Olunaku olwaleero omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu mu bitundu eby'emukono namungi w'omuntu wamwaniriza bamulaze omukwano ogw'ekika ekyewaggulu mu lulimi Uganda gwe bayita omukwano ogw'ekimmemmette. Bwe batyo ne Magoola tabuzeeyo era Joyce Ennyonyi n'amwanjula ng'omubaka gwe beesize okuba ng'atwala Busiro beebino. Kakati ekibiina kyagera ne kikwasa omukulembeze waffe Walukagga Fulaga. Ne waliwo abantu abamu abaakemettererwa emmeeme ne bagamba nti Walukagga tujja muwawaabira ne bateekayo ebisangosango ne babijweteka ne bagiragira Walukagga ne bagamba tajja kubeera ku baloti. Naye omukulembeze waffe Walukagga yagambye nti awakula ennume tewakula emu. Era yatugambye nti ninayo kyali wange eyo bulijjo tukolagana bulungi munankyukakyuka munnaffe Emma munnaffe Omugo Magoola Emmanuel era kakati awo ensonga abantu bamusiro disiki ensonga bagitegedde zibuliwekulira. Bw'atyo Lop Joyce Onyonyi Besekeze era nga ye mwogezi w'ekibiina kya NUP ayanjudde Magoola mu bantu n'abategeeza nti bannabusiro ono y'ono Walukagga gwe yayendosenze n'agamba nti nze byabakama bw'aba yankola biri banywanyi katubeeko ne kwe twesigama ate okusobola okulaba nga tutambuza campaign zino. Honorable Betty Nambooze Bakireke omumanyi talwa goteese wuno. Sabo Presidenti gavumenti enebbye ettaka lya Buganda. Babbye ettaka si babboone n'andabula temubonaabona. Temubonaabona nababbi battaka. Nkiddemu nga Pulezidenti wange azze. Oli bwe yajja yagamba mbu akakazi sifaayo. Kankirope wa Pulezidenti. Sabo Pulezidenti omulembe gwa Museveni gutubbye ettaka. Tukusaba ojje otutereereze ensonga z'ettaka mukama wange. Mukama wange Pulezidenti simanyi oba neetuminkiriza. Abantu bano baana babakola mu makolero. Paalamenti yakola etteeka nga n'obunafu nalyo olinafu. Nga tugamba nti wakiri omuntu asembayo sasula ssente ntono bamuwe minimumu wage emitwalo 10 n'emeka. Naye Museveni yagaana obissaako omuki. Mukama wange bwe mpite n'abantu bano mbagamba nti mu nnaku z'ekikumi ezisooka obwa Pulezidenti ogenda bbawa etteeka eriramula amaanyi gaabwe obulungi. Robert Kyagulanyi Ssentamu bamuloopedde ensonga. Manyi Museveni we yagenda e Mukono yagamba mbu kana akakazi kanambooze kabeereyo kaleekaana bobobobo mbu Museveni babba ettaka lya Buganda lya Kabaka Buganda babba ettaka bobobobo. Kati Nambooze ayadukudde General Museveni n'agamba nti Pulezidenti kuloopera omusajja babbye ettaka lya Buganda n'abaana baffe tebalina nawe balimira yadde kusimba kawogo n'abali ku bibanja babagoba. So tusaba buyambi bwo bw'oba otuuse mu buyinza bino bye bimu by'oba otandikirangako okutuyamba. Obubaka obwo bwa Honorable Betty Nambooze Bakireke ng'agamba Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo mukulembeze w'ekibiina kye National Unity Platform. Kankuwe vidiyo endala. Tokoma kulonda bulonzi ki muze mulabanga Museveni agezaako tujjako abantu ab'enkizo. Olunaku lw'eggulo ng'akozesa Nitamongo bagezezaako okusala olukwesikwesi lwonna okumakinga sure Joyce Ennyonyi bamudinominatinga nga bamujja mu lwokaano naye byaganye. Mu mbeera y'emu Nambooze bagenda kulwanyisa bagenda kukola buli kimu ekisoboka kuba bamanyi oli mpagi sedduke oba nadduke. Naye njagala okusaba abantu b'e Mukono temukoma bukomi kulonda Nambooze. Bannange munoonye akalulu ka Nambooze. Mukuume akalulu ka Nambooze. Tuyinza okutuuka okulonda saagala batiisa naye tuyinza okutuuka okulonda nga Nambooze bamukutte bamusibye. Nga bwe kyali mu Arua nga baagala obamalamu amaanyi. Njagala okubasaba buli ali wano abeere Nambooze.
buli ali wano abeere Kyagulanyi. Mukanoonye, mukalonde. Mukalonde, mukabanje bwe bakabba. Robert Kyagulanyi Ssentamu yeebaza Nambooze okubeera ng'ayimiridde ku mulamwa ogw'enkyukakyuka era n'ategeeza bannamukono nti bino biyinza okubaawo ne tugenda okulonda nga nze bampambi bana nga Nambooze baamututte dda baamuwambye naye kye mutalina kukola kwe kuwanika musigale nga muyimiridde ku nsonga mulwane paka ku ssaawa envannyuma. Kankwongere wano video. Yemwe balamuzi ekooti y'abantu etuula ku Lwakuna, ekooti y'abantu etuula ddi, ekooti y'abantu etuula ddi. Ono tugenda okusala omusango olwo tukuba tiyagaasi, tugenda okusala omusango ogwo tubbira ettaka, tugenda okusala omusango ogwo tulugunya abantu, tugenda okusala emisango gyonna. Njagala okubasaba mukunga abantu bonna bageyo balonde. Olunaku olw'okunakeera ku makya jjukiza buli gw'omanyi bagende balonde. Ate bwe tuuka okulonda tumbula mbuleera eyo maama, tumbula mbuleera Nambooze, gitumbule bagirabe maama, ogirabe kakati sooka ogimpe banaye musirikirireko nange kanneesabira. Robert Kyagulanyi Ssentamu alaze omwana akubiddwa abasirikale olunaku olwaleero nga alina ajjudde musaayi, ajjudde plasita. Nabagamba kooti y'abantu etuula ku Lwakuna wiiki ejja. Tekyali budde bulala twagambanga nga 15 nga 15 ze zino zituuse. Golokoka twerwaneko olabe ng'ofuna emirembe gyo oba eddembe lyo nga munnansi. Olifuna otya nti ng'otiikinza mbuleera. Bye bigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo. Njagala kwongera video ate nayo ogirabe yiino. Kabaka yalaba abasajja Abanyarwanda n'abawa ekyalo kino. N'olwekyo tukolimira omuntu yenna ayagala okulowoozesa Abanyarwanda nti eyabaleeta mu Uganda mbwera bw'avaawo bagenda. Kino ekyalo bukyanga kibeerawo nga kiyitaani bakiwa abantu ba Kabaka abaki waliwo obuzibu. N'olwekyo tewali buzibu. Saba President, kuno kwaliko ekibira Namanve Makula bakitemanga batulimbye bagenda zimba makolero naye bwe baamala bazimba sitoowa, bazimba hoteeri, bazimba mayumba ga kusulamu n'ettaka balitunda mu biliyoni. Kootuuke mukama wange ettaka lino osooka olyeddise oligalanya bulungi kyekyo. Abaana bano gye baakolanga, gye baasimanga omusenyu, gye baakoleranga, gye baalimanga enva kati basiiba mu sitenseni tebalina mirimu. Ababakozesa babawa siringi 600 ate ne basalako 2000 za mmere. People power! People power! Njagala okukozesa omukisa guno n'olwekyo njite mukama. Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'abadde e Mukono byonna Nambooze yabyogedde. Ayogedde ku bannaffe ettaka gavumenti lye yatwala nga bagamba lya kuzimbako makolero. Ne baliwo aba investors ne bamaliriza nga bakozeemu byabwe nga n'ettaka litandise kutundibwa era kufuna bantu balibeerako. Ng'agamba byonna bino Nambooze nti ekituufu kiri nti bye tugoberera byanjawulomukko ku biki bye twakkiriza. Tweyongereyo. Nambooze weebale mukazi gwe weebale butatonda ggwanga lyo. Bannange nze nsobola kwogera bwogezi naye buli asobola tokoma kulonda bulonzi Nambooze. Tokoma kulonda bulonzi ki? Muze mulabanga Museveni agezaako okwiggako abantu ab'enkizo. Olunaku lw'eggulo ng'akozesa Anita Mongo bagezezaako okusala olukwesikwesi lwonna okumakinga sure Jowereso Nnyonyi bamudinominatinga nga bamujja mu Lwokano naye byagaanye. Mugala yendu Nambooze bagenda kulwanyisa, bagenda kukola buli kimu ekisoboka kuba bamanyi oli mpagi sedduke oba nadduke. His Excellency Bobi Wine agamba nti Lopejoy Nsonyiyi Besekezi
mbu Anita Among ne banne bakoze kinene okulaba nga bamujja ku ballot wabula olw'amaanyi g'abantu tyavuddeko bw'atyo ne yeebaza Nambooze olw'okubeera omukyala mpajiruwagga oyo nayimirira ku kigambo kinaakiremerako era nga munnankyukakyuka atakyuka asigala ng'ayagala okuba nga anunula eggwanga lye bw'atyo Nambooze ebimuli bye n'abifuna ng'akyali mulamu. Kaakati waliwo ono omuvubuka muto Honorable bamuyita Maseruka yeesimbyewo Mukono eyo ebigambo bibadde biwoomu nsaba obiwulirize. Mu gavumenti ya Kyagulanyi minisita w'abavubuka temukola era okukiriza kwaffe kuli kumu kwokka nga bangenda kutegeeza essuubi ly'e Mukono South baasazeewo nti akabonera ambuleera era essuubi lyaffe lyonna Mukama waffe liri mikono gyo ng'omuwandiisi omu bwe yawandiika omuwandiisi omu omugezigezi akyasinze mu ggwanga lino yawandiika n'agamba nti nze mbasaba tube mu ggwanga etto naye nga tulowooza kuyiga obuyisa obwaba abafuzi abajjudde omululu tuteme n'empenda ezivuga eggwanga eppya lino erijjudde amabavu nsaba twejjukiza emitima ffe Uganda era we are the country, we are the future, we are the change we badly need. We are the youngest population in the world without a chance. We are the leaders of the future and the future is people power. Owono nga likatosi Mukono era Maseruka abanya abaana bayigidde ebyobufuzi nga bato bambi banyumira era nze bwe kuba kulonda omukulembeze gwe Badino Lord alidobanga muto kuba bambi balina engeri abaana bano gye banyumira nti bawaayo obulamu bwabwe bwonna okulaba nga batuukiriza ambitions zaabwe kwoteeka n'okwagala eggwanga lyabwe. So finding a young boy or a young man like Maseruka at such an age, for real, it's a blessing to Ugandans to have young leaders like him. And let me stand here and I wish you success. Nkwagaliza buwanguzi munnange Honorable Maseruka kuba oli muvubuka munnange. Why didn't I say it? Nenkugamba nkuwagidde. Kuba mmanyi mu kunyigirizibwa mu kutiisibwatiisibwa mwatulonda era muli beetegefu tulonda kubanga ensonga mugimanyi ab'e Mukono temwetaaga kunnyonnyola. Ab'e Mukono temwetaaga kunnyonnyola. Naye ensonga bbiri zokka zokka ezindese wano. Ensonga esooka yakubagumya. Ensonga esooka yakola ki? Yakubagumya. Ensonga ey'okubiri endese wano yakusangulawo bulimba. Yakusangulawo ki? Ebyo bwe bityo bwe biri banywenyi tuli ku BTN Media Beyond the Newsroom nzikiriza nkotere wano ebigambo by'omukulembeze bibadde bisuufu nnyo. Kitalo nnyo nnyini ddala eri abo abavudde mu bulamu bw'ensi eno era tusaba mwoyo gyammwe Mukama oyo ate agiramuze kisa. Rest in peace comrades, and to those who are injured we wish you a quick recovery, and we pray you recover soon, faster, and Mukono on 15th you vote the president and your leaders, OMPs, whatever case it might be, but a quick recovery to whoever got injured. Nze Deni mbagaliza bimunjagaliza tusinkane nga guludde nakkiriza. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.